ekigambo kya Lufula y'ekyetume nga yeeyo kaje tulina mu mukono mu butuufu kiba kikyamu era kiba kibi nnyo okusalawo okugisaanyaawo. Ekisooka emirimu mu bannamukono abakola mu Lufula, abasuubuzi, ababaaga, abatunda ennyama obeera ogitemye. Ekyokubiri, omusolo ogwandibadde guvaamu disitulikiti gwefuna nagwo obeera ogukoze eki ogutemyeko. Kigenda kutuleka wala nga mukono okulaba nga ekifo kyokka kye tubadde tulina omusalirwa ebisolo tekiri. Ekibuuzo kyange bwekijjira olwo bannamukono baabalazeewa. Emabegako mujjukira bulungi nti Lufula baali bagijja ku Kaleerwe, ekirowoozo kyali kimu kugitwala mukono, kati ate ne mukono egobwawo. Oyo yenna ali emabega w'okutunda Lufula amanye nti kyakola kikyamu, kubanga bagenda kutunda Lufula oba ettaka lya Lufula eriri ekyetume, naye end result bo abatunze bagenda kuba bamaze okwegabanya. Sinakindi ogenda kutunuulira ekiri emabega waakyo nga poloti baazitema dda mu Lufula n'ettaka lyalyo lyonna lyonna batunde bo basobole okugyamu omunyago gwabwe. Nsaba gavumenti yange ennungi eya Uganda gyentunuulira, kubanga essaawa eno yeeriwo, etunuulire ekintu kya Lufula nga ensonga enkulu eri bannamukono, eri eggombolola y'e Nakisunga, kubanga Nakisunga ejjamu nnyo omusolo. Etunuulire abantu b'ekyetume. Singa babadde bajjawo Lufula nga bateekawo Referral Hospital kyandibadde kiwulirwa. Singa babadde bajjawo Lufula nga bateekawo ekintu ekigenda okuyamba munnamukono, institute ng'eyo ya mukono, kyandibadde kiwulirwa. Naye Lufula evaawo end result. Njagala okuwa bannayuganda ekintu kimu. Shimoni yavaawo, yali TTC, waddawo ki, era kati tewali kiriwo. Lufula egenda kusaanawo nga Shimoni bwe yasaanawo. Lufula egenda kusaanawo nga Naitiri bwe yasaanawo. Lufula egenda kusaanawo nga ebintu ebirala byonna byonna bwe bisaanyeewo. Nsaba abakulembeze abakirimu olwaleero, nammwe abali awo abagamba nti mwagala kutunda Lufula, mumanye nti Uganda yaffe ffenna, era mugenda kutunda Lufula n'obwo obunyeebwa bwe babatezeeteze bwe babasuubizaako bujja kuvaayo. Ensonga ya Lufula mugigeraageranye n'amabaati. Kati essaawa eno amabaati gavudde mu paalamenti gazze mukono nga Lufula. Nyanzi sijja kwogera bingi, naye nsaba oyo yenna ali mu nsonga ya Lufula okugitunda ey'ekyetume atusaasire bannamukono Lufula esigale. Otunulira disitulikiti y'e Mukono kati olwaleero waliwo ssaga eziriwo ezitambula ez'okugabanagabana amataka ga disitulikiti. Njagala okutegeeza mwami Bakaluba Mukasa ne ttiimu yo mutunulire ettaka lya Mukono erya gavumenti muleme kulizannyiramu, kubanga kakati ebintu ebimu bibuusiddwa amaaso bazze ku ttaka. Service Commission teriiwo, bali ku ttaka. Tuleme kubusaabuza bintu birala, kubanga n'akakiiko akavunaanyizibwa ku ttaka lino erya Lufula, Service Commission yandibadde emanyi baani abakivunaanyizibwako, ne Service Commission teriiwo. Kati akakiiko ka Commission aka Mukono akagaba emirimu tekaliiwo, bakabuzaabuza na ttaka lya Lufula. Tuleme kugatta bintu ebyo, tuyambe bannamukono Mukono esobole okutereera. Kategeddeko nti emirimu egiri ku disitulikiti ebitundu 7 ku 10 si bannamukono, si baana baamu be bagikola, bonna baveeyo. Obuzibu buli ku ki? Eyo enkola nnungi basinga. Emirimu egiri mu Mukono olwaleero nga Service Commission teriiwo, abafunye emirimu egyo bandibanga bafunye orders from above. Naye who is order from above? Nsaba disitulikiti y'e Mukono, mwami Bakaluba Mukasa, muleme kulwanagana na Mukono, muteekewo Service Commission. Simanyi lwaki ekyo kigaanye. Bw'otunuulira abasawo bali pending, amagombola geetaaga abakozi,
enguudo bw'otunulira oluva ewalusubi okudda Katoogo kukuba balodiga nga tebakyaliko service commission kakati emirimu ginaatambula gita mu district nga service commission teriiwo. Mwami Bakaluba, muleke kulwanaganira ku district, muleke kuyuzangana bitogi ku district, muleke emirimu gigende mu maaso. Service commission bwe bateriiwo tewali kigenda kukola maaso. Kakati njagala okubuuza, service commission bwe bateriiwo abakozi baabalala abaliwo abakola baavaawa. Nsaba akakiiko akakola ku mirimu kasigale nga ko keetengeredde bagende maaso n'emirimu gy'eggwanga. Abate eno mwagimanyira bbanga ki era ebadde emazeewo bbanga ki ey'ekyetume? Nze nkuze okuviira ddala mu mwaka gwa 83 nga Lufula y'ekyetume weeri era tubadde tugendanga mu katale. Kitanga nzaala Godfrey nkanga bawalakira yaliko sentala wa katale awo ebyennyama twagirya. Essaawa eno bw'ogobawo Lufula y'ekyetume ebaddewo emyaka n'ebisiibo kubeera abantu bakotogedde. Abatuwa y'ekyetume enkulu nnyo kubanga n'okukola kaleerwe bonna baafubutuka kyetume era bw'ogenda mu records kyetume ye yali leading abatuwa mu Uganda. Kakati ogisaanyaawo ekigenderwa kyakubba ttaka eriyo akakundi ako akaagala okubba ettaka lya mukono naye kegendereze. Kyabulabe ki okuteeka abatuwa mu katale wali wansi? Bw'oddira abatuwa n'ogiteeka mu bantu abangi health wise kibi olw'ensonga omusaayi gugenda kuwunya. Abamu balina allergies, they are allergic to blood. Abalala bw'atunuulira ekisolo nga bakisse ensisa afuna ki? Tuleke kuleeta abatuwa ate kugiteeka nnyo mu bantu. Ekyokubiri, ente eyinza okupaaluuka okukakana gwesanze emufubisa ejjembe olwo obulamu bwe naye buteese mu matigga. So nga ate ekyetume wali safe, ettaka weeriri nti ente ze baba baleese okuva Soroti, kuva Mbaale, kuva Arua, kuva Mbarara zirina we zisobola okubeera nga ziriira kubanga zonna tezigenda kusalwa mulundi gutya gumu. Waliwo space emala ente okugira nga bazirabirirawo. Kati oteekemu bantu omuddo gwo gugenda kuvaawa. Kitegeeza owaddeyo ekisolo nakyo kiboneebone, okiwaddeyo wadde kigenda kusalwa ate kifune obuzibu kye tuteetaaga. Lufula bagireke ekyetume weeri. Nkimanyi n'olwo lutalo lwe balimu lwa byanfuna kiringa bw'olaba nama bwe bagimma tawuni kanso olw'okuba omusolo ogusinga guvaawa guva Nama. Lufula bagireke ekyetume n'ab'ekyetume abanakisunga omusolo gwabwe bagusigaze. Amanya Nyanzi Godfrey, Chairman People's Progressive Party Mukono.